omwagenda derinnya eribadde Aruna byasigaddaawo kubanga nze nange mwami Aruna bwe ndayandazaaka namugambye nenkasabo yakogeddeko bubi yagambye bugambi nti nojja nani ate gwe wali wadde olina okuwa abantu ekifaananyi kasolo we yatuukidde n'abantu bajjukirewo so tewabaddewo any need Aruna yadde talina kyayagaza interview era nze ngenda kubuulira eno embeera ebeera tuuka ku mwami Misaaki njagala ojjukire mwami Misaaki embeera zonna ezaaliwo ezaki teyakola interview n'egyo era bagenza okwesonyiwa ne Lutaaya nga ye talina kyeyejjusa nnyo nti nakwogerako kino ng'ali ku safe side nga labaga nti mukwano gwange ffenna tokkiriza nti mutuufu mukwano gwa Misaaki. Mu interview nalabye gundi bamugamba kati wamukubidde kesi nga mukubira ku ki nga lwaki mukubira so ebigambo oledde omusajja ye yabadde ready nga azze kukola ki kumulaga nti tokyalina ky'oŋŋamba naye akimanyi naye kyembadde nkulaga kyenga nti anse zadde ziddibwamu nti kino Lutaaya yabadde ali wakati wa bulamu bwe nakudda wansi ku ttaka okusinza ku kapita ateekebwa mu kalulu kati nga omanyi nti omuntu afiiriddwa bizinensi omuntu afiirwa obuweereza mu kintu kyataddemu kuba guno gubanga mulimu gwa myaka emeka 5 amazima invest yes okujja amazima gali nti waakiri weeresa n'oga omusajja nali mu bulumi sijja kwogera bino si byakunyumyamu bino birimu n'okufiira ensimbi kuba ekyo kintu kyafaananyeeko bino si byakunyumyamu kyafaananyeeko ekyagundi ekyadde kimukoza interview lumu yeebuuza kyabadde ki okwogera contract gyalina wakati we ne Magoola nyala kikubuuzaako Walukaga kye yakoze kituufu. Some people basanyuka nnyo mu kusanyuka nnyo ne bakola n'ensobi. Walukaga yakoze era mu nsi muno njagala okitegeere nti si buli mazima nti omuntu alina okugamanya. Okitegeera newankubadde mazima. Okitegeera waliwo ekintu ebimu byolina okwesigaliza azi ng'omuntu newankubadde mazima. Simanyi oba nkinyonyomera bulungi. It is not si buli mazima nti galina okuvaayo mu maaso newankubadde mazima. Omanyi nti oyinza okugenda ku bbaala n'osangayo omuwala okay gano amaanyi bagayita tone yakuteekamu it was a 50-50 contribute jibaita 50-50 yangamba leeta kino nange nja kulaba kinjo kukola omusolo sasa sulako yadde kitegedde jibaita era mwebaza jibaita emikwano ate ne oli sound gwe tukozesa China buy with Joseph teri kuteka $100 ne womunonya ne Kampala nawo omujja bintu byonna byabwerere oteekamu effort bagiyita networking sebo okuzimba emikwano si kyawe ate kyo kimanyi kati lwaki ogamba efuna byabwerere just mbadde nebuuza bwebuuza anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwakuna ebintu tebitambula birungi si birungi naye ngenda kugamba gwe yonna gy'oli bamuyita Haze bano bafunira abantu ebweru emirimu abali awo Lubowa office weziri namba y'essimu kwerioko bamuyita Haze buli kika kya mulimu gw'oyagala okufuna ebweru naye ngenda kugamba Arab countries togenda yongo ogamba mbuno Haze njagala kunfunira visa njagala ku babayita ba Haze jobs abroad bakufunira emirimu ebweru we amayanja oba wa Uganda okitegedde so bamuyita Haze nabakwezi y'essimu kweri osobola okugenayo n'omuyitako bulungi nnyo nambe kiri kitya ndi bulungi kansubire namwe muli bulungi buli muli osinziira embeera yeeyo pozi kantumireko ku bosi wange ono bamuyita Yanga Richa
naye nababosi balina amanya agakanga. Yanga Richard nkutumiddeko nnyo onono top ate ze nkuwakanyiza oya kusenda nja kutwala yako kisende Yanga Richard nkutumiddeko nnyo olwokula tunadano nja kubaga ati yatutuba teyatutte namusanga abantu abamu kye yankola yasooka najjayo bando yibi 5 najigaba nambo nakoze ati yagenda kugwa mwanze ampaddeko miliyoni ku bando yibi 5 yagigaba yonna awo nambo akoze ati yasanyuka najayo ya dola buli yali yagenda ne sente top ate nga season mantu naba seasono so Yanga Richard boss wange kutumiddeko nnyo abikola oyo abikola nentumirako ku boss wange Drake awo yemutumire nnyo boss Drake nkutumiddeko nnyo ne boss James bano ba legacy ne legacy wagana okuntola ku legacy tujagendayo tuwali tabba entinda twateza tugende nentumirako ku Jenefugita Jenefugita nengera mulengere wasiprimacy yena mukulekera era saagala ontwale ayo saagala ontwale Bwendo nentumirako ne ku boss Amin boss Amin nkutumiddeko nnyo omuntu akwata akuwa ekyemisana mitwala nanaga agenda oli ekyemisana oba yalaba ngenda kulya ku Serena ajatero yengira kafunda mutumiddeko nnyo boss Amin era sawa yenjala ngolinga ekuluma genda oli ekyemisana akuwe ekisinga obulungi muganda wange ntinda na boss Okero entinda tuwantwala kutumiddeko nnyo boss Okero era bambi nkwebaza webale nnyo webalire ddala emirimu gyonna gyokola era Katonda akuwa ekisinga obulungi ye muntu asanyuka nga akulabye n'akubuulira byokola ng'ate abigoberera n'amaana nga taskipinga muwadde taskipinga muwadde nekiba tatuma n'akusiima ensiima eri entuufu nentumira abantu mwenna bannange abeetabye mu kulonda era nentumirako ne ku bantu mwenna abali ekimu naffe okufuba okulwanirira obwenkanya n'obwannannyini ku nsi yaffe ekyo kintu kikulu nnyo obwenkanya n'obwannannyini ku nsi yaffe ekyo kintu kikulu nnyo kuba kyewuunyisa Dayasi okuba nti omuzi w'omusango ate yakwata gwe baguzizaako ate namuvunaana n'obuuza nsi kika kino gye tulimu njala byesala barete bamulese muguni bamumye bbeeyo nga n'omusango bamuvunaana ate olwo ebintu ebyewuunyisa n'owulyanga obulume bukutta n'okamu omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'atugamba nti bano abatemu bazze ku ttale senta nga bakutte amajambiya ng'ate twabakubidde era sibaawo ensi yonna ng'ekiraba n'abatutumiza abaaliwo nti abantu mwabakubira mu nju ya musajja yali atadde ttale senta yo wagattire ba pulezidenti n'ebibye ate going far beyond n'otugamba nti siba mu kitundu ebyo naye batuuka okuzika nga bonna nga babaziika awo Mbese Ngando Lwamasaka bonna awo babaziise actually saakitegedde okuva naga nti babajje naye ate yatugamba mbu beekawempe gye babajja lwaki amalalo gaabwe bagattaddeeyo balinaye kati n'obuuza ddala ku poliisi kati tuyigeko ki omanyi kati okuyingiza omwana wa poliisi wange omuyigiriza okubba n'okulimba okuyingiza omwana w'amagye obanga amuyigiriza okgenda okutemula n'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga kibatulaga ate era kibakola onaliko mine nga ate omuntu tuyingira poliisi kubyolaba nga basiniya abaliyo kibayigiriza ekikulu olimbanga nnyo ate obeera mutemu obeera mubbi kulya nguzi kulimba kutemula teri kirala so it's so absurd kuba ebintu bikyagenda mu maaso kuba wetwogerera obudde bugenza okukya olunaku lwaleero omanyi nze nzuuka ssaawa zibeeranga 10 nenzira ku intaneti okwo netandika okulaba ebitambula so zibadde ziwera ssaawa 2 nange mbitegedde ku 2 kwennyini zibadde ziwera ssaawa 2
police negenda ku X ate kisinga okwewuunyisa before nga tunawagera mu gunize tugenda discussinga leero njagala kusooka kwebuuza kubakulira ebyempuliziganya mu ggwanga kwe muteeka information gundi ezo temunazisizaako kuzikozesa tulina kusooka kukozesa VPN kyokka kwe muteeka information ate mwagamba okozesa VPN musango you people sibategeera nina kyesitana bakutegeera okozesa VPN musango kyokka ate kwe bawanika information kwolina olabira sikitegeera kati what kind of people are they? X yemu kuzira nadda oba tokozesa VPN tojifuna batulaze ko batadde information Facebook bagijjako emyaka emeka information eyise ne ku Facebook yes ku mutima ku gundi yabwe ya ekibanja kya Facebook ebaddeko ne ku X ebaddeko nga balaga nti omukulu Mwanga Kivumbi akwatiddwa awo nyino tugenda okutandikira yegase ndoza ku basatu okuli abakyala babiri okuli Zedriga ne Joy owa Western kati bamugaseko era bagambe end time from saa 2 bebogeredde tujja kulabako omukulu Mwanga Kivumbi nga amulese mu court njagala tusoke tutandikira awo wennyini era emisango gibadde bamuvunaana ogirabye yes mukobane ebadde electro violence ku Tale Center emu mu constituency gyava era bagamba ogwo omusango gugwe sawa yona muleta mu court abitebye what really happened kitegeeza n'abaana ekyo kijja nga olunaku lwali lwakomeka within this week lwali lwa Sunday yavaayo n'akola press conference n'agamba buli n'alaga situation yonna nga bwe yali n'agamba nina cameras ewaka whatever happened nkirina naye abantu bano okuva lwenyo lw'abawo tebatunulangako ku kamera wabula bali mu kugenda kwogera bintu buke omuntu alina footage ng'alaga obulumbaganyi ng'alaga abantu nga battibwa bakubwa amasasi olunaku lwaleero yakwatiddwa nga bo bennyini tebatulazeeko nti obujulizi bakoze nga tebabuuza na kubuuza baani abaabakuba god awo tebatutandikira era ne research tekoleddwa nti baasinziira ku ki wabula nze kye nalabye mu kaluko bwa president nga tukatuukamu abantu bonna ababeeramu abasirikale n'abakwasibwa emundu n'abalala bonna basobola okukola ebikolobero ku bantu kiraka order esooka baweebwa mugende mu tteko era temulina kyagenda vunaanibwa bw'oba otunuulira the way engeri gye bakolamu ebintu byabwe olaba nga tewali kwesika era tewali gamba nti nziza musango wabula babikola mu ngeri y'abanankola ki enkuba gye bakubamu abantu enzita gye battamu abantu twali Masajja awo nagamba batta abaana 3 emasajja awo emmotoka ya drone baziddira ne bazibikako obupapula enamba ebitundu abaana abo ensi yonna ng'eraba musajja ne bafuluma mu mmotoka ne ngamba bannaye nga nekye bakola bakyewaaniramu okitegeera tulina ba eyewitness abaliwo ebutambala n'abaawonawo webali so ebiseera ebisinga obungi tusobola otunulira ebintu bino naye gwakola ebikolobero ku bannansi weebuuza ensi ogenda gikungula era okoze ebikolobero ku bannansi osobole just kufuna bwa MP oyo ki kyabagenda oteesa mu parliament abikola ali kuba level ya MP ng'alinako ne order egamba nti twamala kuttira abantu gwe okuyitawo kitegeeza kyetwagala kyolina okukola yes kubaze order zo gy'okubeerako gwe ssebo twamala tusobola n'okukyusa tugagowa batta era bwe kiri bwogana okukola bye baagala kakati kwe kusindika omuntu mu parliament mwe simanyi butambala esindisa omuntu naye nga musindise ka puppet atagenda kuteesayo kyamakulu n'ekyo wabula okuba ku yes kanko kyokulabirako ekyangu Mwanga Kivumbi ku bbiru ye Mwanyi ng'eyita
Yeah. Amongo yamuwa essimu ye nga President Museveni yakubye. Simanyi jukira. Yes, I remember. N'amugamba sebo tobingambira ku simu jangu fo ya parliament. Yasasula kati. Boyinza okumanya nti bano babadde target mu state omuntu nga Lutamaguzi, omuntu nga Namugga, omuntu nga Mwanga Kivumbi. Babadde target. Ey'abakulu bennyini nga biva kwa era wagandi wangambe kale kamulinde wali eri. Kati babaddeko order wakiri n'okufa afe. Kati Mwanga Kivumbi wali yamisinze kufa. Kwa yabadde akuba mugaji yadde taswa kumanya nti oba ani aliwo oba ali wano oba ali wano. Ola yadde akuba kutta balina. Cause Mwanga agamba target was him. Later ne batege ati ne ba realize nga titakola ki. Kakati ebintu ebyo bikulu nnyo. Naye kansubire polisi nga bwe mukutte katutunule. Bwe kyoyita okulonda. Kyoyita okulonda. Mbadde ndaba omukyala yafuna kadi w'ekalungu. Ya NRM. Nga naye mu motoka ye batiddemu babiri. Naye nga abatta omulala era ewa NRM na minisita. Baade bakubina press conference. Omuvubuka n'aneratinga engeri gye bamugobamu ng'ayina abantu baali bana mu motoka. Mu wishi baji kuba abantu bayingira mu nsiko. Mu ndala eri yaliko oba yali drone ne batiramu abo babiri awo ku sport. Naye nga abadde n'abalala ne bagendera ku bisago. Ng'ate ekibakubya nti bamulabye. Era ono n'alajana okuva eruka ya wonna banne bampeyo omusirikale omu nga teyamuwa. Era yamukuba n'amugamba nti Museveni yakuwe kadi eno kadi obuyinza fa babuyina. Kati wabo bo bennyini beeyisa batyo kati mwabasayidi eno. Kati njagala otunuulire embeera eyo nga bwetambula nti n'abaabo olumu batuka n'abakolako ebikolobero. Kubanga kye baasoma okukola era kye bakola. Wakiraba wano Nameere nga kigwa ku full figure. Ng'ali ku kitebe kyabwe kwennyini. Naye omuntu ali mu ddaala ya presidential advisor w'omulumbira mu ngeri y'ekitujju. Otegera kye nkugamba? Olaba olumba presidential advisor mu ngeri y'ekitujju. Ate abalala olubana abatalinaako yadde ne tulaba obujulizi obulala nga minisita Mulamba yayogera mu maaso ga pulezidenti nti sebo w'ekitiibwa pulezidenti Kalanga ye yatta Fife Kaserubogo. Tubijjukira ye yamutuga ku muti nga video weziri minisita Mulamba yayogera Kalanga na kati ayina yabadde yesimyona kutwala kya Buganda mbu yakulira abaka ba Buganda Museke simanyi munekeza na Waseke mbu yakulira Buganda Kalangwa okumwebala abasajja bajjo kati bajogesa ne kati eno Promax eriko ne power bank eno wajita Promax XL eyitawo wali ku Promax okiwulira kakati botunulira embere nanga bwe yatambudde bolaba gye tuyitidde osobola okutegeera akalulu ke twabaddemu ekika kyako. Ate kata nso tulaga waje kagenda okuggwera abantu bangi bagenda kusibwa mu kika ky'akalulu kano. Ojja kulaba abantu bangi nga bagweredde mu kkomera. Abantu bangi bachattibwa. Is it still gundi shelf yayisemu? Kubanga kino kye baagala okukola wano baagala kukola kiringa kya Korea. Gundi yemu yefuga North Korea. N'okutuuma erinnya Kim kati mu North Korea musango gwa Nagomola. Genda kutambulira kubali bokka. Family yimu yeyituma. Bakusanga nayo nonyonyola. Ng'olijewa. Kimu teritumibwa mwantu wonna mu North Korea. Family yimu yeyituma lyatongoza. Zale ngoli wabweru wa North Korea limutume. Kamutanda ayingire Korea ng'alina ajja kunyonyolani yali mutuuma. Gunalabyeko posti zibadde ziwerako. Shelf ya naye yayisemu. Ani? Shelf abadde advisor wa president. Shelf omunene omudugavu abadde nga ne president Kyagulanyi. Sekuyitaliwe.
simanyi bagambye yayisemu ya ndabyeko post zibadde ndoza nga mukaaga nga bagamba nti naye abadde ku list naye alabika yayise mwene nja kwongera okwetegereza ayinza okuba abadde anoonyezebwa nja kwongera okwetegereza kubanga nze manyi kati kyebaliko baagala okumalamu abantu bonna amaanyi ekyokubiri balowooza nti waliwo omuntu alina ekyenjawulo ku Kyagulanyi ekiddako revolution yeetambuza yokka temulatawana nakukwata bantu mbakwatira bwereere kubanga buli gwe bakwata babuuza ki ekiddako mu pulaani nga kitewali revolution eri ku automatic yeetambuza yokka yerondera yokka abakulembeze n'omuntu akwata ensojji malawo n'abalala bajja gibaka wenaatuuka nga etuuse kwabika ejja kwabika n'abalala bajja gibaka okay gundi omukyala Baby Kyagulanyi Itungo olunaku lwabadde lwakwoosa yesterday amanya mangi gatuumiddwa abaki abakulembeze b'amaddiini okwabadde abanaddiini mu ddiiru abanaddiini mu bufere abanaddiini biki buli omu nga babuuza buzibu ki obwabatuusizzaawo naye njatunula ebintu bibiri okukyala kwabwe emagere ne statements omukyala Baby ze yakozesezza esooka nga baakatuuka olaba musiiba waliwo ebyokulya naye wano we muzzeerera enjala ejja baluma tetulina byakulya nga kitegeeza mu nju temukyali kyakulya ebyokujajaamya bityo mubireke mukole ekibaleese mukole ekyo mugende simanyi oba eyo statement indirectly baagitegedde nti wemba muze ku kyakalamu kyakalanye mugende temulwawo nti musubirawo ebyokulya temuli bagenyi wano okitegedde ekyo kimu statement emu ey'okubiri Baby we yatugambye nti yali asobola okugenda ne Mwami Kyagulanyi yali ayitamu but aba kukikola bano abantu be yaleka emabega singa bonna bafu naye yakikola okusigalawo okulaba nga waliwo okukola ki era mwennyamivu eyo statement ey'okusatu n'abuuza omukulu oyagaza ki ensigo z'omwami wange ezizo z'abaaki tolina zizo yes okukyala kw'abasajja bano kakati amanyi wabeerawo report nti kangende ndabeko ku dayasi naawe n'olaba omusajja wa Katonda azze okukulaba n'omanya bw'ava wano ekiddako era esaala azolekeza wa Katonda oba asabe tuwereere kakati mu Bayibuli mulimu sayidi bbiri emu bagita ya Katonda naye ate endala bagita ya Kayisaali ate Yesu nyini yabyogera bya Kayisaali ne Katonda kati ripooti bagizaawa wa Katonda omutonzi wa Kayisaali ekyo kiri wakati wange naawe kubanga bano betulabyeko tubalabyeko ba district cards be Masaka bani era nebaza abatwala bakatuliki bo tebeetabe mu comedy store wene tebali ku gundi no ngamba ku lukiiko tebaliko gusemogere bamulabyeko anti no waliwo tuyinza kati twamulabyeko ng'osanga olukiiko tebaluliko tebali ku committee ya gundi kwe bali ya interreligious council kwe bali okay naye tebeetabe mbya kisiru okay ekiwulira gwe jumba bamulabyeko basemogerera obaani yetabimbi ekigwagwa ebyo kubanga bano bonna oyo Kazimba abadde batukuba emiggo mu kalulu mu campaign nga muche nga kye omanyi ekigambo kye yafulumya mulekera okusomooza abajasi tojjukira kigambo kye yafulumya ku miggo gye batukuba eggulu yakuyita kusomooza bajasi kyokka yalinye mu ddene kyokka kati mbw agenze kulaba ki nabo beeraliikirivu kati batumye bano abalinga abaleeyi b'emyeyo kubanga yabaddeko ng'ateredde abadde n'ebigambo ebiteredde awo yabadde ndowooza Sserwadda yekka yabadde n'ebigambo gambe bibadde biteredde n'atera ne wali balanga lya pulezidenti gwe bagamba asabe ye yasaba ne Mutale Center be baliyo nga batudde anti oyinza okusoma omusajja atu yalinaja jjukira amala okwogera byayogera byonna atuuka nga tugenda mu 31st nga n'omukolo tegunnabaawo waliwo eyamuwaabira nti bagenda kukola sound pollution wagenda okukolera
n'amuwabira omusango mu kkooti oyo gulaba alina omusango mu kkooti. Kakati bw'otunuulira mwami abasumba bano abazze nga bambadde amajoowo naye nga bye bali bayibuli beeyogerako nti si buli abakoola nti mukama balisikira obwakabaka bwa Katonda munda yaabwe mulimu okulumirirwa bannansi n'abasiramu babaddeko ngamba abo bonna bennyini ababaddeko munda yaabwe gwolamu okulumirirwa bannansi temuli era bagenze Wakyagulanyi nga bye bagendayo ddi era mu bbanga lyonna lyabadde mulugunya bannaddiini mwogere ku bino nga bye babyogerako ddi bannaddiini ab'ensatu bamanyi be batono abamira pino okwogera ku nkyukakyuka nyina gwe nalabye waliwo n'omwana we n'agamba neewuunya nnyo ojja basanga nga bakutte ne bayibuli nga balayira yabadde agibagobyeko bakwate n'abagamba kati mmwe mwali kutte constitution kuba gye muvulugavuruga ne mmaawe ne mukwatirako n'emmundu kubamu yebagambe bayibuli bagireke bayibuli mwali gyesomye kubanga temuli mazima mumwe wadde ettondo bwe liti nze ntuuseko leero balondera orientation zonna nkale kituufu Salama Road ogiraba kugundi ku Kiyumba stage wempitidde nga nzija unfortunately mbadde ntuuka nga ne double cabin okuli drone double cabin 2 n'okuli drone nga zirimu abambadde obukookolo bangi nga abajjaati nga babuukako okumanya abantu abaziba emisango kyekikwambaza obukookolo ng'oli mukwasi w'amateeka eyanjuliye mu ndondize gundi kuwamusobi gundi kati double cabin nevaako mukaaga ne bagenda kweyo police station amagye gennyini kati nembuuza poliisi n'ebitongole ebirala byatraininga abantu bayo okubeera abaziba emisango okuba abaziba ebikolobero kubanga omuntu oli munnamagye oli wa poliisi oli wa jati oli wa SFC kyekikwambaza ebikookolo noba nga tolabika ng'ate okolawa kubanga omuntu alina omusango mukwate nga n'ensi yonna mulaba nti ono azizza omusango nga naawe olabika akwatibwa nga naawe amukutte olabika ogaye nti abasigale ba SFC bamukutte gundi ne gundi ne gundi nga zizza omusango bwe guti kitegeeza weebikka feesi ojjanga terrorist ojjanga mutujju kyokka togamba okwasa amateeka kati n'ebitongole by'ebyokwerinda byatraininga abantu baabwe okubeera abaziba emisango kituufu kuba engeri gye bavuddeko omupoliisi omu abadde n'abanja naye yeewuunyiza ekisooka abalonda tebaliiwo tewali layini nti waliwo abalonda kuba abantu kaakalu balabika baakazize kati nabo ne beewuunya bano bakimye eki kalulu kakwasa ennaku nkubuulire teri kintu kiruma ng'abantu kulonda nga balondera bwereere nambalaga akalulu tekalina makulu ekyo kiruma nnyo so tubadde tukyali magere ku bakulembeze nga tunagenda ku settlement abakulembeze b'amadiini abo balaba ekintu ekimu ku bikakasa omuntu nti wantoyaniriziddwa butako wadde ak'okunywa wadde ak'okulya abaana bakakozeemu challenge lwakuba babbi mukazi wa mpisa nnyo ate ali selective ku bigambo byagenda okukozesa senga yabadde omukazi omulala atali babbi katugambe bakyadde wa bad black oba full figure badde tebayingire oba baningidde n'abawalabula baba kubanga bakyadde wa bad black badde tebayingirira yani balengeredde eri full figure yali bawerekereza ku kigambo ekiwemulaawo but kampe mulansoje mukwano gwange nze kali ngenda kwebaza nnyo babi yasindise message nga eri so selective nga eri direct but nga osobola obutagitegeera kakati yagambye yamusiiba ng'emmere eri awo senga nteberezaamu nengamba abagenyi bano bannaddiini bano senga bakyadde mu maka g'abano omu ku bo yalivuddewo naki ati ensi bwetyo bwetambula kituufu ensi bwetyo bwekola ki bwetambula bannaddiini mu maaso g'abantu bafuuka balimba bannaddiini mu maaso g'abantu bafuuka nti bakolera omuntu omu bannaddiini tebalina njawulo na mama Fina na kulannama
tebalina njawulo nawo obushobozi tebalina njawulo wabula kiva gwe kakode ogwiridde kakodyo ki kwana olya ke yamala okwogera n'agamba emmotoka yange ekaddiye akakodyo ogudde mu tabuliiki obanga agudde mu Ssekawumalo be banaddiini be tulina bw'ofuutuka n'odda mu mafiina naye n'akuba kaati wadde ate w'obushobozi naye n'afuna engeri gya kukwatamu beebo bannaddiini tebakyayina kiri kye bayita ensa era ekintu kiri olaba obukulembeze buva eri Katonda okimanyi ekyo naye okimanyi nti obufuzi buva eri bantu obufuzi bwa ku nsi obukulembeze bwa Katonda kati wano tulina mukulembeze oba tulina mufuzi tulina bwa ku nsi bwo bwa ku nsi era bano abagamba mulinde Katonda simanyi abayambi yatuyamba dda ffe tukyagala ayamba yeeyambi bulungi nnyo bwekiri statements za balembeera nga n'embirokota kituufu statements za Babi nga tuvudde ku eyo eyawakugira ndoza statement eyasinze okukwata ennyo ku bulamu bw'abantu oluvannyuma sijja konfaminga oba sijja kugaana simanyi nanyini x eyo eweereza ebigambo ebyo okitegeera oluvannyuma lwogaa nti twakatta obugundi bwa Nuupu 22 buteyasitibwa Nuupu 22 ako 23 kajja kuba ka Bobby nja kuba musanyufu nnyo nga kafa Babi avaayo annyonnyola agamba omukulu oyo avuddeyo n'agamba ayagala ensigo z'omwami wange era mu kwagala ensigo z'omwami wange njagala mbuulire ezize zaabaaki ekimwagaza zino kati nze kyensinga okwewunya kiri kimu sina bukakafu naye nkakasa senga teyali ye senga yabakwatadde yes nakyo naye era tekingana ngamba nti sina bukakafu ate kyenjukira nti era waliwo ekyayitako ngaga nti Kakenya ayinza okakubira sebe mu dakiika mmeka President Museveni yeetonda ku lwekyo yes zijukira true that awo tebakuba ye twali bali tunoonya bunoonya akozesa okuvumaganya erinnya ly'omuduumizi omulambo w'eggye ly'eggwanga mu ngeri embi kitegeeza naye nze nyina just bintu byenneewuunya nze mbira ku mulembe guno nali sibirabangako bakayihula bwe bazzanga emisango nga bwolaba ejja bagiwa ne Kagezi wekiri ne Kayihura bamuteekamu yes kituufu nga bwolaba ejja bomu wekiri ne Kayihura bamuteekamu naye ngenda kubuulira abakulembeze bonna ebigambo bye badde boogera ku muzindaalo nga beegaana n'ekikolobero kyakoze ng'ojja kusigala mu gundi yakikola tolina ki conclusive evidence battaka bwenso bakirumira ne bagaa tukyanoonya batemu naye wekati kyendabye ndabye omuntu ali mu seeyigama nti asobola n'okwewaana ng'amaze okukola ekintu nti oyo awedde muleete abalala kati tulaba abakulembeze abali mu sseeryo ndi asobola n'okukola ki n'okwewaana si abakulembeze beegaananga ne bagaa bane tukyanoonyereza bwetti nze nakalabako abantu babiri abakkiriza nga bakoze ekikolobero ku bantu omu yali mwami Museveni yakkiriza kyani yakkirizani bataze bulamanda najja n'agamba nti basajja bange bebaamuse naye nga tewansonga lwaki bebaamuse abadde CDF yagambye twakatta obwa Nuupu 22 wansi twagala kali kamu tubuzaayo kamu kali tetwagala emboozi eyo teba nnungi naddala ku muntu omukulembeze nze ndowooza newankubadde olumu eryanyi lisobola okukuwala era ng'oli wa kitalo gwe ng'owookiraba era kituufu nga bwe kiri ng'osobola kukola kyonna kyeyagala era nga bw'okiraba naye kituufu nga bwe kiri naye ate okuteeka obulumi ku bantu obulumi bwabwe n'obwewaaniramu ekyo nakyo kirala muyina ekintu kye muzimba wano kye musiga naye ng'ekintu ekyo bakiyita bukyayi naye tekiriyabika muliraba kimu harvestinga mu kimwaplantinga ebibala ebirivaamu kitegedde so
olumu olemwa n'okubaako kyoyogera mu bulamu n'ogamba naye kino ki ddala wano we tuli. Nalabye Babby ng'ali mu bwennyamivu kati awezezza ennaku 9 ziba ziweze 9 nga tafuluma njuye. Walabye akatambika omwami Kyagulanyi actually kagenda ofuluma ndooza nali nina wentudde nawe nenkugamba olaba engeri gy'atambulamu. No one knows nti aliwa ziri 8 tewali amanyi agamba waali takyusa ngoye ayagala kulaba ku bantu be. Mukyala we gyali naye akaaba okitegeera. Nga we baagamba nti nno Besigye ayinza okuva e Luzira nga tulaba ki mulambo kati naye ate nawulidde ali mu mbeera mbi nnyo bambi nti to an extent batuuse ne bamutwalako ne mu private hospital ng'embeera gyali mutetegerekeka era mu kuyingira e Luzira we byanyuma yakkirizibwa. Engeri ye gyali mu delegate ow'amaanyi mu Africa ne mu nsi yonna essimu tebagimuggyako wabula baamuteekako restrictions. Tetugeze tulaba ekifaananyi kyonna. Nzikiriza ekintu kimu mwami Besigye n'abagamba ekyo muli yakolako ogugwe naye yeetoololebwa abali b'enkwe n'atasobola kugusa ekintu kyonna. Saba Katonda amusaasira aveeyo. Musajja oyo yali wa ddala naye mwami Museveni yoyo omutuufu n'ebikolwa bye n'ebyo. Mwami Museveni okuba n'akalembereza olina okuba nga amuvuganya toliiwo ozimbali. Nze ng'omuntu ndowooza kuba ntunulira Besigye oyo ebbanga lyamazeeyo ddene naye ojja kwesanga nga Besigye ayinza obutava eyo kubanga waliwo ne yali ayeesunga okumutta ku lusooka omwaka ku lunaku oba lw'ebisolo nti ye agenda kusala Besigye kisolo kyagenda osala. So ensi bwe tuli n'abakulembeze bwe bawanika anti olumu ebintu ebimu tunalolaba nga it's a joke naye ng'omuntu akyogedde ate nga musanyufu nnyo. yensi mwe tuli akatambika Al Jazeera aka omwami Kyagulanyi wakalaba ebigambo bye yayogera waliwo yavuddeyo n'abibalaatiramu Balamu olaba mwami Balamu nagamba akome wano bamuwe ekifo. Olaba mwami Balamu omuntu yali awakanya Nambooze ku useful idiot n'omuntu eyagamba mbu Nambooze avuma atya Balamu kyenjukira nti yamuvuma wabula yakozesa a political term yali ejjayo omulamwa kuba yagamba kisiga yali ategeera nga omuntu akola ebintu bino ayitibwa atya era aba akola biki n'akozesa political term eyo abalasa gye baakozesanga nga bakyali mu SSR nga bakozesa bano abantu ababeeranga mu Montenegro, Serbia, Czech Republic okola ebintu bye baali nga baagala naye nga balondayo omuntu omukulu nti Dayas gwe n'okulembera ekintu ekyo kakati namukozesako political term naye ng'ogyeko political term kati kize mu reality political science aside kize mu reality realistic gw'olaba ki bw'owunzika bute ekifaananyi ekyo ekya Balamu olaba ki omuntu ayinza n'okulowoozesa n'ogamba wano mu Uganda abalabika nga bagwagwa nnyo bebawa minisita bebawa emirimu appointments kubanga nkulayirira Balamu yayogedde ekintu Nambooze era annyonnyola yagamba nti bwe mbadde nnyingira wano ennengera Balamu nengamba nzize obaku nengamba programu yawabyo olunaku lufu neekerako kalenda kubanga nze ono twali tumanyidde eri ku Anikati Sabula gye babeera n'ebiboozi byabwe ebitagatta ekirungi yabadde kati ku leediyo ye teyamugambako
naye era tekimuggyako bibozi bitagatta nti genda leta emboozi za omukulu ono mukalukano eziwera ezo olaba waliwo egatta ojja laba nga agwiridde ddala mu political term eri kati nga ne politics n'omuze side in reality nga yoyo nyini yagambye bo bamanyi waali e Kenya era ne bagamba ali Kenya naye akomewo bamuwoe mukulembeze mulungi nabo benyini bakkiri kati nze mu bigambo byayogedde nina kinajjemu ekimu yagambye mukulembeze mulungi ate abamugoberera abamwagala nabo bakkiriza nti mu bukulembeze mulungi kisooka ate bakkiriza nti alina mass nti alina abamugoberera so akomewo asamige mu kisanja kya Museveni bamuwa omulimu asobola okutambuza Kyagulanyi asobola okukwatibwa asobola okukubwa asobola okusibwa naye mukkirizisa ebyekisiru kimu ku bintu ebisembayo obuzibu ku saidi ye oyo si ate kuva dda si oyo Kyagulanyi gwe mmanyi okumukkiriza ebyekisiru esi ye Kyagulanyi gwe mmanyi nze bwe ngoberera omuntu mba mumaze omutunuulira ne mukkiririzaamu ebintu bingi kati Kyagulanyi gwe mmanyi yoyo kubala mwawe nyine oyagambire muno gwe walonda emirundi emeka nze nalonda gumu era nali omu ku bantu abatini abaali basobola okukuuma ku kalulu olwokuba nze nali mukulembeze ate nga nyina ntwala ekitundu kinene kati nayingira mu polling station ezenjawulo navanga wano nengenda Ebbunga nengenda Egaba nengenda Emunyonyo nengenda Busaabala nagenda Kawanji nengenda e Katwe wuyo Mundeeba wuyo Masajja ndi Bunnamwaya yonna natambulayo nze bala muyagambye akalulu mwalondanga emirundi 2 n'abamu 3 anti era kibadde nkugamba nti bala muyoyo kiddayo wali nti genda ku statement ezimuvaamu kati nga tonnawoza nti anze nalonda gumu omanya kika kya muntu kye yakyogedde kati bwojjukira political term eri nogayoyo naye anyway weyabadde nga tewali amukuba ku mukono nga tebasobola mubuuza bibuuzo bya nsimba ayogera babulaka sugar bakuba mu ngalo ndi mukama waffe oyogedde anyway tukyali utambulira mu gundi z'obululu aftermath z'obululu waliwo olutalo oluzze olutalo wakati wa Haruna Mubiru ne Geoffrey Rutaya mtegeddeko oba mpuliddeko nga bagamba nti olutalo luno byonna ebyakoleddwa nti olutalo lubadde okuva dda wekaggwanga mukkiriza nti kawudde olutalo luno kuva mu Eagles weeruli kati wano lwadde lukumwamu waliwo eyasonsookereza n'alukumamu omukulu Geoffrey Rutaya alumiriza Haruna Mubiru okuba y'omu ku bajja ne batataganya akalulu ke nga atambula n'omwami Haruna Kasolo era agamba yajja talonda Kakuuto abamu ku baali ewa Rutaya ne wa Kayemba Solo b'omanyi obulungi otera okubeerako bano ne muto wa gundi bo bakunfaamiinze Haruna kye yeegaana bali bagambye alimba yajja olutalo luno ono kikyayagaza munne kakati ngenda kwongera ebigambo ze nga sibongeddemu n'ekigambo n'ekimu munange nze abamu kwayimbi gwensinga okubagira ku nsiko na Haruna Mubiru yes nkumanyi n'ennyimba ze zisinga almost ennyimba ze zonna ozimanyi sina luyimba lwe simanyi n'abantu ze batamanyi nze nzimanyi yazimbira gwe anti alina waliwo ezaalimiridda mu ffumbiro edda nga yakatandika nze nawo mbumanyi nga tanakuba kitooke kakati bano bombi mikwano gyange nze ng'omuntu era Honorable Rutaya y'omu ku bantu be nakubidde ku ssimu
so na Aruna yomugwe nayogeddeko naye twayoga tuli ku street waliwo naliwo naye ne mbalekawo kakati ebigambo bino sagala bitwistinga era olaba engeri gy'okibuuzizaamu ke kakodyo kennyini bannamawulire mmwe ke mwateze Aruna we mwakimubuuzizza ogwo mulimu gwaffe ate manyi Aruna ebiseera ebisinga obungi tafumitiriza ku byagenda kwogera singa yabadde mwami Misa kyawadde tayogera kigambo kyonna ng'eyembeera yezeewo kuba naliko naye naŋŋamba ti baganda bange bonna abakubi bajja mu paalamenti nga tena akalulu baakasinze ng'ali mu nnaku ey'ekitalo n'agamba soakubira na Lutaaya namukubiddeko omulundi gutya naye ennaku gye mpulira siyinza kuddamu mukubira kubanga nze nange bwe nfuna ekizibu saagala nsaasirasaasira nnyo yali mwami Misaaki nga munakuwavu ekitagambika kamanyoga yeesimbyewo kituufu Misaaki oyo ayagala nnyo omupiira waliwo omupiira gwa maani naye gwali mulema n'okulaba ng'olaba embeera gy'alimu naye ng'erina engeri gyekoze eki gyemukuttemu eno ye reported speech eya mwami Lutaaya yabadde egamba bweti nti nabadde ndi awo Kasolo n'atuuka ne Aruna mu biro Aruna ne batuuka Kasolo n'atuuka ne Aruna mu biro era Kasolo we yatuuse ne mugamba tokyankalanya akaki akalulu kange naŋŋamba nga bawangudde dda olwo nga tebannabalangirira wawangudde dda yabadde abijjeewa kanakyankana olwedde kituufu Lutaaya yabadde awangudde kituufu naye nga badde tebannakulangirira kati ye yabadde atwala tale ssente eyo ate ebibuuzo ebimu ebyebuuzibwa bajja n'obuyinza okina maaso kuba ebyo n'ebibuuzo birina okwebuuzibwa be bajja naki tebannalangirira baŋŋambyeko bodegaadi we eyakuba omuntu omutale center ng'amuggyako ddala forms nga n'abasirikale bonna balaba era oyagala okwebana kwalaba engeri gye bamukwata mukola ki naye Lutaaya mwami Lutaaya namuwuliriza bulungi tannagambako nti Aruna mu biru yabbye akalulu kange wabula yali awerekera yawa kikolwa kyaliwo era Kasolo yajja atya nti Kasolo yajja n'atuuka n'Aruna era tannemulugunyako nti lwaki Aruna yajja ne Kasolo ani kati ye Aruna agamba erinnya ly'okuti tannemulugunyako nti lwaki Aruna yajja ne Kasolo ate ffenna tukimanyi nti Kasolo mukwano gwani gwa Aruna wadde era twali kirowozeza nti era Aruna mukwano gwani gwa Kasolo gwa Lutaaya ngambye ffenna tukimanyi nti Kasolo mukwano gwa Aruna wadde era twali kirowozeza nti Aruna mukwano gwa Lutaaya anti twali kirowooza bwe tuti nze nnyinza obutawaana obutakkanya naawe mu mboozi mukati naye omuntu alaba eri ebbali emboozi mukati bw'asooka okubuuza amubuuze namba emu awo yamanyi oliwo wakola ki kakati nti bano abaawangalira mu Eagles emyaka emingi emiyitirivu ng'ate mu Eagles production okusinziira ku kinnyonnyolwa eyo yali ku ntebe eyawaggulu boss yali Lutaaya otegera n'abala ne baddirira mba nsubira obwa Sseruganda obusukkako kwekyo nkame mba nsuubirawo enkolagana esukkako kuki kwekyo kakati ebintu bino bituukawo that reported speech oli oba kati nkinyonyola ntya bannange oli alaga Kasolo atuuka atya era atuuka naani nti nali ndi awo Kasolo najja n'Aruna kubanga bayinza okuba bajja ne Kasolo mwami Lutaaya ali amanyiiko Aruna yekka kisoboka ate era n'erinnya eryo
byali ddene nti ogezaako okusiga ekifaananyi n'abali ku Tale Center kuba Haruna munene mulinya celeb, yes, famous and well known person. Okiwulira? Kakati bw'atuuka abantu bonna balaba Haruna bwe yakola ki gwe yajja naye we yatuukira. ati bombi ba Kati kyovaga nti Haruna najja ne Kasolo, Haruna Mubiru najja nani ne Kasolo, ne Kasolo. Era bwe batuuka Kasolo n'atandika okyankalanya akaki nengamba Kasolo tokola ki ekyankalanya akaluka nga nakucyankalanya ntanga wawangudde naye ng'era ali nani naye ajja na Haruna naye nga Haruna ono mwami Lutaya tannafulumyako kigambo kigamba nti Haruna n'ayingira mu kalulu. Kitegeeza ekigambo kya mwami Lutaya kigamba nti oba ono yajja na mukwano gwe oba dereva yali amuvuga oba ki, naye Haruna Lutaya tamulipotinga nti yayingira mu kalulu. naye ate era olugero lwabagamba nti mbulira gw'oyita naye Kakati bw'amala okutamuvunaana kuyingira mu kalulu tewabaddewo nsonga n'emu wadde zibeyo ensonga Haruna kukwata kazindaalo kugamba nti kanziremu Lutaya kuba ekituufu yaliwo n'abantu baamulaba ng'awerekeddeko mukwano gwe Kasolo. gyalondera Lwaki ogamba nti wewerekerako Kasolo ate Lutaya wakyogerako n'ogamba ate erinnya lyo? nati mbuli yatadde mu settlement y'obubbi Bw'oba ogamba nti Kasolo gwe wawerekeddeko yabadde mukyamu era nga Kasolo attata n'erinnya, lwaki wagenze naye lwaki wagenze naye? Kitegeeza nze ngenda kubuulira nze ondaba bwe mbeera n'Amini n'omwogerako ki siyinza gamba mbu ate otatanya erinnya ngamba nabadde n'Amini nabadde naye oti Amini mukwano gwange name mukubuuze okiwulira nkubuuze mbuuza osobola okutambula ne mukwano gwo nga ku kaliba gye muliko ensi ekumanyi buli omu naawe ekumanyi n'oŋŋamba ti jangu mperekereko wano n'otambulira bwa gye tulaga oba kye tugenda kukola era nze Amini bw'aba agenda mu kyesikkiririzaamu sinza muwerekera ozeemu ansa yange so ate muyozaayoza bw'aba akifunyemu okimanyi tozeemu ansa yange ontegeera naye ono yamanya gye balaga ne kye bagenda okukola simanyi ojje wagizeemu dda kubanga nze kyangezaako kulaga nti bw'aba alina w'alaga naye ng'ekintu ekyo sikikiririzamu newankwadde mukwano gwange nnyo ate nga njagala n'obuwanguzi bwabe ng'abugjawo oba okweyongerako abe nga yeeyongerako naye muganza okusa ku bulandi yange munayiwe ne brandinze n'ekyokubiri ku kyenzikiririzaamu bw'okifuna alhamdulillah naye nze kansigale wano muganda wange kitegeeza tosobola kutambula naye nga takubulidde wajje mulagala nti mugenda kukola era naye akimanyi kyensobola okukola nekyo tasobola nebyesobola kukola abimanyi. Kitegeeza ne mwezeno situation oli yamanya gye bamutwala kye bagenda okukola. Kakati nze kyendowooza saga nnyo twistinga bigambo naye kyendowooza nze ku mwami Haruna tewabaddewo any need of okukola interview yonna yadda tasalinnya lye kuki Kasolo mukwano gwa Haruna buli muntu akimanyi yabadde alitaasa kuki naye yagambye yayimbira abantu basatu abanopu babiri wainaaremu era yabayimbira naye Kasolo mukwano gwa Haruna buli muntu akola ki kati balina ekibuuzo kati erinnya badde alitaasa kuki obusungu bwe butukira wano bamubuuza lwaki Lutaya tewamuyimbira naganze ompise wajjenjero malaga genda gayimbira buli omu awo obusungu ne bubanga obuvudde si malaga yimbira buli omu Lutaya muyimbi kyekisooka ate bwaba muyimbi awala okiriza nti Lutaya muyimbi of course kakati ne mukyala we muyimbi yes okiriza kati Lutaya alina ekibiina ky'abaana abamugoberera ba Bettina ba Giovanni Luzinda ba Enwe Mwanje abo bonna baali bagenda nga bamuyimbirako kitegeeza Lutaya alina abayimbi abamala anti uliza enziramu y'ekibuzo kye bakubuuzizza ewa abantu okusalira omusango the question is lwaki tewagenda ye n'omuyimbirako
gwe noddamu mu ansa mu kugiddamu abantu abasinga obungi obusungu bufuga entegeera yaabwe kyenkugambye okusirika is a weapon ogamba bugambi mbuze ate yampita kimala ate n'okusirika kwogera n'okugamba nti teyampita kimala naye lwakuba okwogera kw'okusirika kutegerwa abagezi bokka era mwami Bobi Wine yasinga okuddamu abantu mu ngeri eyo olina mwamulampira emyaka egyo nga tamuddangamu kigambo n'ekyo si lwakuba mbu tategeera si lwakuba nti tabiraba aba abiraba naye okusirika nako kwogera okw'omuntu omugezi oyinza opima munooteka ku minzaani ng'omu bw'otuuka okunzira muno nga mbunoozi ompita kyese ngenda nyimbira buli omu oli n'abanga agenda kukibuuza kino n'omugamba nkubuuza gwompita gundi tino ndyawo wakugenda kuyimbira buli omu kakati obusungu buyinza fuga naye nze ngenda kukubayo ekintu kimu olaba mu bulamu waliwo olumu olina n'obbikka ku bigambo okusinziira mu muntu embeera gy'aba alimu tutya omuntu asobola okumpitako ku dduuka n'atangula akompale oba saati naye manyi obusungu bwe mpulira nga tabinguzeeko nga mumanyi dayasi yalinguzeeko kakati bwampitako ku dduuka naye nga dayasi yalinguzeeko omanye obusungu bwe mpulira so nga ate nga tabadde agenda kumulako ya mitwalo 5 oba 10 oba 2 olowooza akalulu kagenda mu sente mmeka ekitono nnyo wano obululu bwa wano bugenda mu sente ziri wakati w'obukadde 3 4 5 tole mwana yoga nemulowooza alimba shwaba nisimaga wa sente ziyateekamu nga nekate bagimuwadde kati obululu akagenda mu sente ze ziri mu miliyoni 3 4 5 oli waba akyalina obulumi obwo naddala nga gwe toli munnabyabufuzi teweesimbyewo gumikirizaako muwerekereza ebigambo n'oba onyizeemu gumikirizaako muwerekereza ebiki ebigambo kuba naawe osooka n'otuna mu bizinensi yange n'ogamba ti bizinensi eno gyenkola oli ayinza okuba nga nkitwala nti yali badde ajja wano nambeemu nemusanga wano nekimpisa bubi ate nga kibayisanga bubi okitegeera kyo kibayisiza ddala bubi mu mbeera y'obwa Sseruganda nze Aluna oyo mukwano gwange Lutaya mukwano gwange nze ezo be bagamba mbu simanyi balina embiranye zaabwe muki sibimanyi saaliyo nze njogera ku that very situation twogerako naye ati bagamba oliyo byeta bamwe it comes from far nze njogera ku very situation ekola ki eriwo amazima gali nti nze ng'omuntu saagala kirimbirira saagala kukola ki naye nze ng'omuntu nze ndowooza Haji tiwabaddewo any need okola reply wali badde osirika busirisima bivaawo tiwabaddewo any need yonna kubanga mukola reply gyokozeseza obusungu ng'ate osanze ne badayesa abatwisitinga ebigambo Lutaya yagambye bw'ati kyatayogeddeko koza katambi ka Lutaya nakalabe bulungi nnyo kakati oli atandika n'okubuuza kiraka alina bya byayogedde byessaalabe so nga kyekyo kyalina unfortunately wali kirala nze nafunyeko omukisa n'embeera ewaabadde omukulu Aruna nga tannakola na interview eyo gye yakoze nga ye kennyini interview Lutaya gy'akoze agiina mu ssimu ye era nga kyekigambo ekirimu ng'egamba nti Kasolo bwe yatuuse n'Aruna kitegeeza agenda okukola interview nga conscious ye already emugamba omusajja ono muweemu naye era kyekyabadde kituufu anti kyeŋŋamba Kasolo bwe yatuuse n'Aruna mu biru Kasolo n'atandika okukyankalanya akati anti kyeŋŋamba nti conscious tewali kigambo ye yabadde mugambye ono omusajja muweemu Lutaya yabadde asobola n'okugamba nti we baatuuse Kasolo ne yegatta n'Aruna bakyankalanya akati naye yagambye nti Kasolo yazze n'Aruna era banabalaye nga bazze ningenda bibali temwabaddemu kigambo kiruma Aruna nti ono ali bwati nti oba Aruna bwati oba bwati Aruna yabadde asigadde ku safe side ye kati byonna byaleetedde ebintu bino okusajjuka n'okwongera okweyongerayo mu maaso n'abantu obikwatangayo byagala ye mwami Aruna okitegedde okumukolako interview
ne balabanga bali olumwa engeri gyayogeramu ebintu alinga alina ekintu ekimuli ku mutima ekirala ekitali yavuddemu statement nga tuli wali n'agamba bino yamanyisinza na kumuddamu nze kyannumye ku mutima okulaba interview later ng'akoze interview yafaananyeeko n'omukyala gwe bagamba nti olina mujja w'e Masaka n'agenda n'agula acid n'alinnya taxi 3 okutuuka ku ki era luno mulaba musajja amuyira acid ng'obusungu tebunamu era luno mulaba musajja mugaga alina ssente ze talina wagenda kwegayirira naye senga namusanze nga interview yatulako ntuuli wadde omusikawo okutaasa embeera nade mga Haji Vayo awo kyafaananyeeko kubanga bano bannamawulire babayita mpulidde kamenya kamala okuwaako ekyokulabirako kimu olunaku lumu mwafuna olunaku lumu mwami Mawooyo yafunamuko obutakkanya ndooza n'entambi yes nga ntambi oba kasuku ye yamukola oba abakidoomoole yoza yali David Komunemawa balina bayogera ku pano anti kati ntambi naye abaddamu eri bw'abaddamu eri ntambi akwaya essimu nga munyivu nnyo mugamba ntambi bw'oba okola abantu bo yomba n'abantu specifically bokola ki oleme gatta lekera okuzinga nti embezimu kati naye era n'okuyomba si kyamakulu kyoyogeddeko kikola ki kimala ntambi nampuliriza kati nasanga mawawaliyo eri nemugawo wayo ddawa ngenda wakasuku nemugawo genda kukola ki ampise nemwana egwe amagezi totegeera nambuza ate ntya nemugamba olodde buma ate nkudde olutalo ku ntambi mwogerako mwamwogeddeko kakati nsambi abazzemu eri interview kasuku awo kuyisa alukumemu nemugawo gwe totegeereramu ddala wadde ate olubako ne sponsor nasooka natula nagamba abadde angane mwoyo ka interview nemuga kati gwe toyina mu magezi gawula nti kati wano balukumye kuba yo munnamawulire ayagala kantu era ye talina nsobi kuyita wakuyitidde awo asobola n'okujja oli asobola n'okujja naye olina okuba n'amagezi ge agakola ki agetegeerera era mawa n'atuula olutalo ne luzikira terwagenda ne luzikira olwali lugendo genda wa ewala mu maaso kubanga oli yali mutegeevu nabana abaali balukume nga bategeevu olutalo ne lukola ki amazima gali nti tewabaddewo any need of Haji Haruna kola interview era n'ebigambo byonna bye twayogedde oba lutabyayogedde omwagendedde erinnya eribadde Haruna byasigadde awo kubanga nze nange mwami Haruna bwe ndayandaza kannamugambye naye nkasa bwe yakogeddeko bubi yagambye bugambi nti n'ojja naani ate gwe oli walinnya wadde olina okuwa abantu ekifaananyi kasolo we yatuukidde n'abantu bajjukirewo so tewabaddewo any need Haruna yadde talina kyayagaza interview era nze ngenda kubuulira eno embeera ebeera tuuka ku mwami Misaaki teyandikozebyawedde njagala ojjukire mwami Misaaki embeera zonna ezaaliwo ezaki teyakola interview n'egyo era bagenza okwesonyiwa ne Lutaaya nga ye talina kyeyejjusa nnyo nti nakwogerako kino ng'ali ku safe side nga labaga nti mukwano gwange fena tokkiriza nti mutufu mukwano gwa Misaaki. Mu interview nalabye gundi ng'amugamba bamugamba kati wamukubidde kesi nga mukubira kuki nga lwaki mukubira so ebigambo oledde omusajja ye yabadde ready nga zze kukola ki kumulaga nti tokyalina ky'oŋŋamba naye akimanyi naye kyembadde nkulaga kyenga nti anse zadde ziddibwamu nti kino Lutaaya yabadde ali wakati wa bulamu bwe nakudda wansi ku ttaka okusinza ku kapita ateekebwa muki mu kalulu kati nga omanyi nti omuntu afiiriddwa bizinensi omuntu afiirwa obuweereza mu kintu kyataddemu kuba guno gubanga mulimu gwa myaka emeka 5 amazima invest yes okujja amazima gali nti waakiri weeresa n'oga omusajja ono ali mu bulumi sijja kwogera bino si byakunyumyamu bino birimu n'okufiira ensimbi kuba ekyo kintu kyafaananyeeko bino si byakunyumyamu kyafaananyeeko ekyagundi ekyadde kimukoza interview lumu yeebuuza kyabadde ki okwogera contract gyalina wakati we ne Magoola
Walukaga nali nyala kikubuuzaako Walukaga kye yakoze kituufu. Some people basanyuka nnyo mu kusanyuka nnyo ne bakola n'ensobi. Walukaga yakoze era mu nsi muno njagala okitegeere nti si buli mazima nti omuntu alina okugamanya. Okitegeera Newankubadde mazima. Okitegeera waliwo ekintu ebimu byolina okwesigaliza azi ng'omuntu newankubadde mazima. Simanyi oba nkinyonyomera bulungi. It is not si buli mazima nti galina okuvaayo mu maaso newankubadde mazima. Omanyi nti oyinza okugenda ku bbaala n'osangayo omuwala omuwala oyo n'omukwana si n'omukwana ne munyumyanyumyamu n'akuwa ennamba y'essimu n'omuweerezawo ne ku bugambo bw'omukwano Little Angel aba yeetankula n'akagwako. Yes. Bw'akagwako okumunyonnyola ekyo nti ekituufu kiri nti ono nali simukwano. Nze nyina bwe nali nsimula ebintu byange ne mbimusindikira nga sigenderedde. Ng'okola ki? Nali mbidiriitinga. N'okola otya? Ng'ate mbidiriitinga naye butabiraba. N'okola otya? Nabiteeka ku ssimu ye. Ate nedde ewaka. Ana deleting wakola forward. Simanyi na bwe nakikola. Oli otabidde. Nali mu tulo. Ebintu bikola oli soba. Nali mu tulo. Naye yayomba si yatayombera bwere. Weewako obujulizi. Namubuulira amazima. Namugaa ekituufu nze yabikusindikidde nadde mbijjamu gwe butabiraba. Era ono yankubidde essimu ne mu blockinga kati nga mbijjamu oleme kubiraba kubanga just byali byakibala twayogerako awo ne muleka awo ye nalesa asanga ng'akoze eki. Naye maama okaka sensi bwali buzibu. Kati bwe kitube kibeera. Nze nange ng'omuntu nsobola okutegeera nti amazima si buli mazima nti gw'olina gajjayo eri nsi. Ate wabeerawo situation eriwo n'oba oyinamu akantu n'omuntu olina ebintu ebi by'olina okuleka. Oga kino kankiyiteko kino kankiyiteko kino kankiyiteko. Ensi bwetyo bwetambula. So abantu stop that habit of nti ono wanyiiga mujje mbawe. Fambola batukola interview nga tusirikidde ebintu bya myaka na myaka. True. Ate na interview n'ogikola polite ereme kudamejinga nnyo gw'ogikozeeko. Mwembi oba fembi. So bwetu tubeera Ajaluuna okola interview musajja wange wakoze bubi. So bad. Yadde teyeetaagisa. Wakoledde ddala ensobi interview yadde teyeetaagisa. Oyinza okuba nakyo mutima n'ogaana nambemu yaani aŋŋamba naye nze okimanyi. Tinze ebiseera ebisinga obungi omuntu wakola ekikyamu mugaa nti ekyo yadde ensobi yadde teyeetaagisa. Ekitegeera nakiri kyennyini kyewakoze okwerekera opponent wa munywanyiwo ffe gwe tutwalanga munywanyiwo ng'alina agendas endala nga gwowerekera yalina agendas endala ekyo kyabadde kimala. Era adde oyinza n'omukubirawo akasimu nomugaa muganda wange lutaano ekijjase muntu onkutte bubi. Nze natambudde na kasolo kuva ku makya ngera wokimanyi nti munywanyi wange naŋŋamba jangu tuyitire wano. Nze obimanyi siina kyemanyi ku ki sikulinako buzibu byali badde understandable ne byali n'oli mupero nsiranga butangadde naye sikulinako buzibu naye obimanyi kasolo muki that's all. kuba abantu bonna bakimanyi munywanyi we kubanga bintu bingi ebigatta Aluuna ne kasolo ebimu bireke bingi kubanga Aluuna bagatta erinnya ekyo kimu bagatta eddiini kyakubiri. Ono alina restaurant oli waali emmere tamalako bwe kitaliddewo mmere mu restaurant ze Makindi ye minisita waliwo ne minisita omulala yawo kupaka last naye ye minisita gwe mmanyi mu restaurant ze Makindi nga talya walala alya wa Aluuna wokka. Koze ekirala oyinza okwesanga nga n'omukyala ali ewaka ewa kasolo omu ku bo
nga Aruna mwinamu mukono munene kyebadde ngambe tukireke ekyo kakati kyembadde nkugamba nti tubateka nti ebintu bingi bigatta Aruna nani ne Kasolo njalo wati aligenze lwa Kasolo ate mukyala we yali muisiramu nga Aruna jango tuyambeko sa kakati awo kisobola Kasolo kifufu mukwano gwa Aruna ekyo kiriko kuwanani naye okwetaba mu kunyagulula akalulu k'omuntu Aruna takayinamu ale waliwo okunyagulula nno ne batakulangako yadde akati ne bakuteka mu viewers Aruna takiinako mukono era Aruna amazima gali nti yali badde takola na interview kati bino n'ebigambo okutuuka mu bali simanyi baani kati kato kyalina gw'osobola kikakasa takiina mu mukono kusinziira ku interview gye yakoze ne replies kato kyasobola kukakasa muntu Aruna munywanyi waffe wetulya era wetulya tewetukolera wetulya so munywanyi wange nze saagala anange munywanyi wange era yali anyumizaawo naŋŋamba nze nengeri gye yayogeramu nga ndowooza ne interview tagenda kukola anti gambye abatwistinga gwe kali kakiripu obeera nako nga Aruna bwe yakalaga naye abatwistinga muba mmwe lwaki otula musajja yakwogeddeko wamuwulidde nago omusajja yanjogeddeko oyowooza waliwo ebyayogedde byabyotaawulidde so bambi nalaba maama Irene bambi ku lunaku olwo yali ayambaddeyo ba jumpsuit yali ya brown my god nga tabitegera ng'awunze abagamba nange ebiki nalaba maama Irene bambi it was so bad ku side ye buli muntu yalisanye n'aba n'omukazi ku nsi buli muntu yalisanye n'aba n'omukazi ku nsi naye ng'omukazi oyo afaanana Irene n'amatovu lwakuba ate abafaanana Irene ku nsi batini nalaba maama Irene ngamba kati gwe njagala otunuulire kamala okusomera kuba yali atudde nga wano nga kamba kusomere naawe ojja kubalaba njagala otunuulire Eagles nga bwe yali okay gijire ddala emabega nga noono Sofia Nanto ng'akyaliyo olaba abantu abeekwata ku babba baabwe ne banywera nga tomuwulyanko nti ayenze ku gundi walawuliddeko Irene nga bagamba nti ali wano simanyi agola sena gwe mmanyi saagala kulimba era nze mu Eagles bwe mba mpa ne mu bayimbi omukazi omufumbi gwe mmanyi ku nsi kuno gwe mpayo omuyimbi nga tanobangako omukazi we tanobangako mpayo omuyimbi nga bbawe gwayina kuva mu buvubuka gwayina nga tanobangako ne bagamba nti ate agenze wagindi ng'olumu jakuba na yutani komawo ng'ebintu nga bombi bayimbi obanga omuyimbi yenanga mukazi we tanobangako leta muyimbi nga yafumira omusajja nga muyimbi banga si muyimbi nga omukyala gogamba nga ye muyimbi nedda banobye omukyala nga ye muyimbi naye gundi Irene simuwulirangako Irene ki n'amatovu anti kyenkulaga ali omu 1 in a million by the way nedda bwetuze mu mazima simuwuliranko nti anobye bwe leeta omuyimbi n'aba mufumbo nti ono mufumbe wa gindi nkubuulire nti oyo yavaako wano yanobako emyaka 2 yakola ki n'akuba yutani n'akomawo gwe muleete oba yita serebu tuyina ogu mu industry wano eno nkyanoonya ate onaanoonyani omukyala Babi Kyagulanyi kimbalya mubaserebu ngambye omukyala nga muyimbi anti ogeze nga tabulunga libanga serebu ngambye omukyala omuyimbi ng'omukyala oyo muyimbi gwoba oleeta ngambye oleeta omukyala nga ki kubanga twali badde tufuna abakyala abalala kuba waliwo n'abakyala b'abantu abalala bakoze eki ababaddewo naye ng'abakyala abo bakyala b'abayimbi so si bayimbi kati leeta omukyala nga muyimbi gundi omukyala wa Kinene ono abagenda e UK Doreen Mutiibwa bwe yafuna bbaawe mu Kinene sibawuliranga nkere batukaano okugenda bagenda babiri kati era bali babiri naye Doreen Mutiibwa naye okutuuka ku Kinene yavaamu ate tobangako ewa Kinene naye kale yagezaako yagezaako Doreen Mutiibwa yes credit yandigitwalako naye kubanga ffe tumumanyidde ng'alina Kinene ate sirabyeko beefuna wano nga bayingidde band
ne babitukira ne bagenda babiri Mukama n'abayamba buli naye kakati ng'okyaleeta Doreen Mutibwa kati Irene Namatovu ng'okyaleeta Doreen Mutibwa leeta omukazi ali mu foomu nga yali asobola okwanibwa amangu Doreen Mutibwa kuva buto ye ng'afaanana kuba boss lady ng'era n'amusobola olabira ddala nga yekinene ng'abantu beebuuza n'okwebuuza amusobola ati naye tugamba nti ku bakazi abalina kufuga nga bategeerekeka okitegeera omukazi napaka omujje mu sequence era paka omujje mu sequence anti tugamba gwenjeko tuli Irene bwe yali afaanana naye nga yekubira nze kulwange kyemanyi natereera timundeetera ngambo zammwe nga bwabeeramu obuyimba bwe nkulayirira omukyalo oyo buli muntu yalisaanye okufuna omukazi afaanana Irene nti Irene mu bubi mu bulungi mu kubonaabona mu kutiguka mu ki alaga ddala takyukangako kufa ku sayidi ya lutaaya buli muntu yalisaanye omukyala ali supportive afaanana Irene naye abakazi bwe tufuna ennaku zino asiba nnaku zino bokka bakatambula mukama wange siba nnaku zino zokka kuba bw'oyogeredde mu kaliba ya Irene kyogamba tewaliwo abakyala banne be yali nabo nga nabo baafuna basene nga bwe bano yavayo naddenokola ati nadduka w'omugagga n'akola ata beye babeeramu bwe yaddiba n'akomawo kati temuwayiriza bannaku zino nabe ennaku ziri baabiko nga babavulungiranga mu bimiro bw'olaba reaction yabadde ku Irene terema kubaawo kubanga Irene yoyo Irene ne Lutaya bafuko baina ninge gye bafaanagana mukati befaanana anyway okay tuli ku The Truth Media go subscribe follow naye nga nkugamba nti bagiyita Haze travel agents mirimu jobs abroad bali legit buli kimu kikamula bulungi kakati nzikiriza nkukiriza kano kenango mama nga mujjuza zigundi mu masimo gamwe ndaba eri thanda ndaba eno simanyi mu ndaba mtano light kati Apple mwavude ku Apple ezibayamba kati mubeera ku VPN anyway awo yikana wetu tusiza kubanyi kino n'abakola zi VPN kati basingo zimanya wetu tubadde olunaku olwaleero tusinkana olunaku oluddako ebintu bingi bikyatambula mujja kuba shocked nga mulaba ebintu bingi awo mukulu Lutamaguzi yavuddeyo n'akola statement n'agamba babagamba yadi akakyogera Mwanga Kivuvu ne bamukwata nti ye ne Mwanga Kivuvu batave ku Bobi Wine bajja bakwata oba bakuba amasasi immediately ne tulaba Mwanga Kivuvu nga bamukutte so ebintu bingi bikyatambula don't get surprised ku bintu byonna ebinaaba bizze buli gwe kituukako be tukoleramu okay